Mukama yeebazibwe. Amina nnyo. Okay, soko tubuulire kyekizizza lukuŋŋaana lw'abamawulire olwaleero. Nze ntrendi nga buli wamu mu kintu kino ekya gospel nze nkutterire y'ensonga ndowooza lwaki mwenna muli wano olunaku lwaleero. Akulikayo mu show. Kivulu twakimaze era njagala kwebaza nnyo abawagizi bange bonna. Mwebale butanswaza, mwebale kujja mu bungi. Enkuba yatonnya okuva ssaawa 4 paka ssaawa 12 naye era ne musalawo mugiyitemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Show yatambula etya? Njagala kwebaza Mukama cause omanyi mu concerts ezisinga waliwo kye bayita ticket sales. Okutunda ticket ng'ekivulu tekinaba because tosobola kumanya obudde bwe bunaabeera. Enkuba eyatonya ku Saturday yakosa buli omu, aba graduation, aba mbaga n'aba businessmen ab'enjawulo mu kibuga. Oba okitegeera kati enkuba teyatonya ku Fido Dido wokka. But ekirungi Bible nga bwegamba nti tubeere bagezigezi ng'abaana b'emisota era President Raneke nali mugezi nti tickets twazitunda ng'obudde bukyali. Kati oli atasobola kujja yali yasasula ki tickets. So twebaza Mukama olw'ekyo. Mwebale kundaga laavu abasumba mwenna abayimirira nange. Mukama abampeere nnyo omukisa. Abantu bonna Ssekinoomu mikwano gyange family Mukama abampeere nnyo omukisa. Eyo concert yali ya family, concert yali ya mikwano gyange era temwanjuwaayo. Mwebale. Twakulabako ng'okaaba ku stage. Ensonga ezaali zinkaabya zaali nnyingi. Era olwaleero njagala zikaatiriza n'ozinnyonnyola eggwanga na buli muntu yenna andaba essaawa zino. Twetaaga obuwagizi bw'abakitaffe mu mwoyo. Bakitaffe mu mwoyo be baani? Be basumba baffe. Mwenna mukimanyi bulungi nnyo nti Uganda erina abasumba bangi. Uganda erina amakanisa mangi. Naye ate bwe tutegeka ebivulu tetubalabayo. Ensonga eyankaabya nali nkuba omulanga eri abasumba baffe. Bayibuli egamba nti endiga ziwulira eddoboozi ery'omusumba. Era ekivulu ekigenda okuddako nze nkuba omulanga eri basumba baffe, bataata baffe, bamaama baffe, okukunga abantu because endiga zammwe ziwulira eddoboozi lyammwe. Bwe munaabagamba nti mugende muwagire President Raneke ekivulu kye, buli kanisa wano e Kampala Uganda ne bwe mpa abantu 10 ne bwe ndeeta tickets zange ku kanisa gw'omusumba n'oyogera n'abantu bo n'obalagira n'obasaba bajje bampagire, definitely ne Namboole waba wafunze. Oba okitegeera? Twakulabako nga ogamba nti nno kampuni naddala ez'ebyokunywa. Yes, kati kamba nnyonnyole kino. Abalokole bangi mu ggwanga erya Uganda. Buli 31 tujuza ebisaawe, buli Sunday tujuza amakanisa. Kyova olaba ne ba politicians bonna nga banoonya obululu era bajje eno mu kanisa because we wali numbers. Tuli bangi, nze mbabuulira mazima, tuli bangi mu ggwanga erya Uganda. Tuli mu buli sector mu ggwanga lino. Okuviira ddala ku gavumenti oba mu gavumenti paka wansi ku muntu owa wansi abalokole bangi. So twetaaga okulaba abantu abo nga mutubaakinga mu companies zino. Mukola mu companies eza soda, mukola mu companies ez'abazimbi, mukola mu companies ez'amasimu, mukola mu companies ez'enjawulo. Musobola bagamba nti banange President Raneke mumuwagire, musobola bagamba nti President Raneke mumusupporting, nga musupporting aba Spice Diana, nga musupporting aba Alien Skin, nga musupporting aba Chameleon. Ffe bye tuyimba bibi nnyo nti temusobola tusupportinga. So gw'omulokole andaba essaawa zino ng'olina company mwokolera, babosi bo ng'olaba basupportinga aba Misiri nabo bagambe nti bannange gospel, bannange musupportinga abayimbi ba Yesu. Oba okitegeera? Era ekivulu kyenzirako okutegeka neetaaga okulaba ku companies eza soda, ndabe ku companies ez'amasimu, ndabe ku companies ez'enjawulo nga zikola ki? Nga ziwagira endongo ya gospel. Kwe kukaaba kwange gwe mulanga gwe nakuba.
nali sikaaba nti ekivulu kinsaze oba nti sifunye bantu oba nti omulanga gwe nali nkaaba gwego izo bulamu bwange bwonna nywedde soda mwali mundabyeko nga nywa omwenge nywa soda still nywangako omwenge kakati lwaki companies ezo eza soda tezitusupportinga bannange siri mu kuyomba siri mu kayana but tulina obulumi tusaba obuyambi bwammwe mutuzaale buzaazi. President, omuntu ayinza okwebuuza kampuni ki gye watuukirirako n'egaana okuddamu empatico? Nawandikira Pepsi ne batugamba mbu email tebaziraba nenkebera mu ssimu nga mu butuufu email eri mu kye bayita outbox nga yagenda sent messages oba okitegeera kakati mutubuulira abantu abatuufu be tulina okutuukirira kuba kirabika bano abali awo mu maaso be batukuba enkokola email zaffe ne zibula oba ne zitabatuukako kati twegayiridde ne media banange media twetaaga obuwagizi bwamwe ng'abayimbi ba gospel banaye mutuzaale because ebivulu byaffe tubirangira eno mu chachi tubirangira eno mu media zaffe z'abalokole naye tusaba nti ne media zino endala mutukwatireko nze Lanek bwe nzijja nonsaba milioni 10 nonsaba milioni 15 okuba akalango kange omwezi mulamba ngenda zijjawa so tubeegayiridde Muzei Kim Kalisa New Vision Bukedde BBS Gundi NTV banange tubeegayiridde mutuwagire. Yes. Nze njagala kwebaza nnyo abasumba bonna abansupportinga mu kivulu kino n'abanyamba ne bansindikira ku bantu baabwe era omulanga ngukuba ku buli musumba because kati ffe ng'abayimbi ffe tusooka okuyimba abasumba ne bajja ne babuulira ki ne babuulira enjiri tubulaba tusaba nti ku mulundi guno nabo baveeyo batuwagire endongo yaffe ekyali wansi twagala eyimuke kati tukuba omulanga eri abasumba baffe bakitaffe mu mwoyo bambi muyimirire naffe atasobola kuyimirira nange ku mulundi guli banange ngenda kujja mu ofisi zammwe mutusupportinge mutuwagire era bwe ndidde eri bannamawulire Bayibuli egamba etasiima ebulagibwa Bayibuli egamba tuyingirenga mu mpyaze n'okusinza n'okwebaza mujjukira omugengo omu eyadde eri Yesu ne yeebaza so nange nja kukomawo mbeebaze abasumba bonna abayimiridde nange era essaawa yonna tulina kye tuli mu kutegeka era mubeererwedde. Nze nsabira wa Pastor Jackson Senyonga ku Christian Life Church Bwaise oba Makerere Kavule. Muzeeyi yampagira simwinako buzibu. Ekifo kye twalimu Fidodido Mfunda ntono era nga wensoso banyonyola nti eno concert yali ya mikwano na family kaka tugenda kutegeka concert endala nga tuyita ba fans nga tuyita omubiri gwa Kristo gwonna oba kitegera nga tuyita abalokole bonna actually abalokole mujje concert oba tulimbayita mwenna mujje yonna gye muli oba kitegera cause ensi bwe beewagidde byayo mubalabye bawagidde ba King Saha bawagidde ba Spice Diana bawagidde baani naffe abalokole tujanjawaze ekintu kyaffe bwe tutegekanga mujje tubeereyo tulumye ne sitaani tumulumye tumukube ku mutwe. Kitegeeza tolina muntu gw'onenya because concert yali ya family na mikwano gye mikwano gye gyasobola okujja. Exactly tubeebaza mwenna abaasobola okujja. Challenge endala gye twalina challenge ey'obudde bannange enkuba bwekeera neetonya okuva ssaawa 4 paka ssaawa 12 bannange bantu batono nnyo abasobola okugamba nti katuyite mu nkuba naye ate neebaza abantu 7 bonna abaayita mu nkuba ne bakwata umbrella kakati ekirala kyenkunga oba kyensaba abalokole oba kyensaba eggwanga nti bwe ntegekanga tetuba na excuse ya nkuba tetuba na excuse ya musana kwata umbrella yita mu nkuba jangu oba okitegeera because erinnya lya Yesu lino okusigala nga ligulumizibwa. Haleluya. President clarify ekivulu kyakusala tekyakusala
omuntu ekivulu gwe kisaze abeera mu ddwaliro abeera ku ccupa aba ali mu kwogera abanga omugwi w'eddalu ng'ayogera mu nnimi oba okiteekera ekituufu kiri nti ne ku tiktok kwebiri abantu bonna abagula tiketi nga mbeebaza bannange ekivulu tekyansaze ekifo nakisasula ab'ebyuma nabasasula ba service providers bonna ne mbakolako era nange nensigazaawo. Yes. Bigambo byongo oli ku stage. Watugamba tukyuse kamera. Yes. Tuzitunuze eri mu butebo bwo. N'olangirira nti ekivulu kikusaze oli mabanja. Olidde mu bigambo byo. Siri mu kulya mu bigambo byange bannange. Ekituufu kiri nti kunyonyodde enkuba yakola ki yatonnya era abantu abasobola okola ki okujja okuyita mu nkuba bayita mu nkuba. Kakati nyinza ogamba nti kyasala mu numbers ez'abantu abakola ki abajja because Fido etuuza abantu 1,000 kati bwe mba nfunyeko 7 era twebaza Mukama. Awe nyini wali kugundo nga bagwa president wa bayimbi ba gospel gwenga president toyina maanyi gakunga bali bonna ne bajja buli omu n'aleeta abawagizi be ne mujjuza ka Fido Dido. Kati wuliriza tuyina ebibe Bible gati Bible ina wegamba nti bambadde ebyoya by'endiga naye nga munda misege katulinamu ebibe ebiri mu kunwanyisa ate byagenda ne bitegeka ebivulu ku lunaku olwo nga bigezaako okunnemesa nze okufuna ki abantu naye twabakubye left and right east and central tebalina kye batugamba ekitiibwa kya Mukama kyayimusiddwa era twebaza Mukama olwekyo. Tutandikire wane ogambye ekimu kyali kya mikwano gyo lwaki weekwasa nti nebakuteeka ekivulu ate nga lyotegese ekivulu nga kyaba mikwano gyo kuba nsuubira omukwano gwo agenda kujjakubeererewo. Kaakati wuliriza tuli mu kaweefube kakuyimusa ndongo yaki ya gospel okuvaayo weebadde ng'ebivulu bisala abayimbi ng'ebivulu bifuna lotanapu eyimusibwe. Kakati kiba kibi nnyo omuyimbi munnange wa gospel nenkusaba otimbe ekivulu ku social media handles zo oba ku WhatsApp status yo nondaga nti ogaanye ng'ate nze president nkoze ki nze ndagidde ekyo kindaga nti goli kibe era buli muntu agwa mu kategori eyo alemesa ebivulu bya gospel ng'ategeka ekivulu ekikye gwe manya oyo kibe ate njogera Bible kyegamba okitegeera kiri mu Bible nze siri mu kwogera bigambo byange ebyo bibe ani kibe buli awulira nga otuula mu ngatte ezo gwe kibe. Abo bonna abanvuma ku social media abo bonna abalwanyisa obuweereza bwange obw'okuyimba abo bonna abalwanyisa obukulembeze bwange abo bonna abategeka ebivulu nga nange ntegese oba okitegeera bibe. Tukumanyi teweeri antama ate Bayibuli egamba nti ayatudde teyejjusa ani kibe bwe kasitoowulira ng'ojja mu ngatte ezo ng'onwanyisa ng'onvuma ng'onjogerera gagambo ng'okomentinga ebintu ebyekisiru ku status zange oba ku TikTok yange oba wantu wonna boy kibe mu linnya erya Yesu. Naye baatuuza olukuŋŋaana ng'aba gospel ne balonda pulezidenti wa gospel omulala era gwe kennyini n'ogamba obyeyambudde obisuddewo. Seyambulangako kitiibwa ky'obwa pulezidenti bw'abayimbi ba gospel ensi yonna ekimanyi nze pulezidenti kati oba oyo wamugyewa simanyi ekyo tukiveeko. Nguyamba yambalo by'amagye wagamba osoomoza alien skin because byali ku stage naye yekiko bisala baago ebintu bya alien omugunda oba ebizibu bye yatuuseemu bannange nsaba tumusaasire akaseera kano kazibu gyali. Nalabye komenti ye ageze n'akomentinga ku TikTok n'agamba Yesu lwaki teyabazimbira studio ndoza yava ku kiri nti bwe nagamba nti studio ze bagendamu naffe ze tukola ki ze tugendamu kakati alien naye asooka azimbe studio eyiye maybe ffe tujja kujja turekodingireyo oba si ekyo tatukalakata nnyo bw'atyo era naye nga bwe yagamba nti asaaga bro tange nsaaga. Twakulabako ku stage ng'osabira omukulu Nobert. Yes. Okuva sholo yaggwa muli ntaaki era waliwo ekyemufumba ekiddako. Ebiseera ebisinga omuntu bw'alokoka jjukira
lubana gyavudde ate n'alokoka. Waliwo kye tuyita follow up. Namukubirako ku ssimu ne mugamba muganda wange nkimanyi bangi abagenda okwogerera olwa decision eno gy'okoze naye nywera oba okitegeera. Era essaawa yonna ngenda musisinkana nyongere omusabira kwegamba following up aleme kuddamu kuggwa. Twamusabya supporting ebivulo ebya gospel ategeke ebivulo ebya gospel era twagala asigale ng'ali ku mulamu ogwo. Era no but events wano nawendi nkusabira Mukama akunyweze mu bulokozi. Manyi banja bagenda okugamba nti okusalawo kuwakoze ku kyamu naye muganda wange nywera olaba nze nasobola okunywera mu bulokozi paka olwaleero yadde ng'ebikemo bingi muganda wange nywera. President nga tuzeeyo emabega ku kivulu kyo bingi ebyaliwo. Yes. Mukwano gwo gwogambye nti yali backup wo Levikson. Yes. Nakwebaza statement ezimu ze wakozesa. Yes. Ebigambo bye waleeta like revolving the gospel music oyimiridde ku kyera otandikirawo? Njagala kwebaza nnyo muganda wange Levikson yesi kibe musajja wa Katonda. Yes, mwebaza olw'okuyimirira nange yagula tickets teyakoma okwo n'agula n'emmeeza ku mukolo mwamulaba yajja kundaba nga mpeereza oba nga nnyimba olulimi lwe mutegeera. Era muganda wange oyo Levikson mpuliranga mu gavumenti yange eya gospel njagalamu vice president okitegeera kozi yandaga omutima omulungi ogutalinga guli ogw'abali ababe okitegeera yena neyerekereza buli kimu ekikye najja nakola ki nansupportinga era essaawa yonna ngenda mufuula vice president. Bannange emboozi eyo ebintu ebyayita mubireke bikole ki biyite. Oli Levikson muganda wange twalina obutakkaanya nga ensi bwetambula era ne tuddamu ne tukwatagana oli brazo oba okitegeera. Yes. Kyakuyiga ki kye wafuna bw'olaba abantu nga eribulamu Titus Kuteesa nga bazze ku shoyo ng'ate naye wabakomerera nti sho zaabasala? Ng'ate nze nabakomerera nti sho zaasala? Amazima gabeere mazima. Sho zaabwe zaakola, sho zaabwe zaasala. Ekyo ffenna tukimanyi twakiraba oba okitegeera. Era banoonyeza we banjogerera nti ekivulu kyange kikoze ki kisaze naye nga tebakola ki tebakiraba. Era bangi abankubidde amasimu nga baneetondera bambi tusonyiwe. Kambabuulire ekibe bwe kiraba empologoma muganda wange ereba king of the jungle. Kitegeeza tobeebaza na kubeebaza. Okwebazaani abajja okwabo muganda wange nze temunyumiza bibe. Abantu bajja ne bakuwagira eribulamu yaliwo nabeerawo nakusapooti. Kati kankubuulire waliwo abantu abajja nga bazze kusunga. Kyogamba eribulamu yajja kusunga. Nze mbabuulira amazima gwe abantu mumanyi ba people omuntu bw'akuttira omwana aba ayagala ajje ne kulumbe akakasenti ddala omwana yakoze ki? Naye bakola ki ekisinga okuluma? Bingi but nze omuntu yenna alwanyisa obukulembeze bwange, omuntu yenna akeera ku makya n'alwanyisa endongo ya gospel gye ndi mu kuyimusa nkubulira mazima oba mulabe wange. Bayimba ndongo ya gospel. Okitegeera si buli ayita Yesu yaliyingira obwakabaka bwa Katonda ne Katonda ajatuuka eri agamba bro ayita Yesu naye sikumanyi. Ogenda kukola otya gwe nga pulezidenti wa gospel okuba ng'ogatta b'okulembera nga nabo tebakukkiriza? Nakyogera ku kivulu mu bulumi obungi mu nnaku ennyingi nenkyogera ne ŋŋamba baganda bange nga Yesu Kristo bwe yali ku musaalaba eggologoosa nga bamukomeredde ne mbagamba bannange mbasonyiye n'ensonyiwa buli omu. Era sirina muyimbi wa gospel gwe ninako obuzibu n'ebyo ebibe byonna sibirinako obuzibu bwonna. Mukama abampeera nnyo omukisa. Si bibe
So abawagizi bo bagamba ki? Abawagizi bange njagala beebaza nnyo temujjanga okwo eno move gye tuliko ya ku revivinga na ku awakeninga gospel music industry. Twagala okulaba ebisaawe nga bijjula, twagala okulaba abaana nga bayimba music omulungi, twagala okulaba nga obulamu bw'abayimbi bwa gospel bukyuka. So temujjanga okwo mweyongero tusupportinga ate ne Bible ekyogera buli lw'owagira omulimu gwa Katonda ne Katonda ajja kuwagira emirimu gyammwe. Mukama abampere nnyo omukisa. Abantu abagamba mbuno tewalina gundi tewalina music nojja n'oyimba. Walalala sokodemu akabuuzaako. Abagamba tewalina music ate wajja n'oyimba. Ayayaya kaliwaini genda bakabuuze. Kali gamba bulire. Ayayayayayaya jabakalira ku mimwa. Nga tebalina yadde mazzi ge banywa. Cause endongo yo ensi kwolwo yakakasa nti President Lanek mu butuufu muyimbi. Wawulira kali akantu ke nakuba nyimbira ddala era abantu baweebwa nnyo ki baweebwa nnyo omukisa. Cause nayimba ennyimba musanvu kwolwo ate nga nali nkyaleeta obudde bwe bwakola ki bwe bwatusalako. Naye ku kivulo ekiddako bannange mukeere nga bukyali koze endongo ne wiiki eno nsumula ennyimba endala meka 2. Bagamba oyo si ye president w'abayimbi ba gospel, oyo si muyimbi, oyo tasobola kuteekeka kivulu. Kati kambabulire ebyo ebibe ebyali binwanyisa nabyo byategeka ekivulu kwolwo eri gye baali nze nga nina screens ng'eri balina curtain ng'enino nina amataala ng'eri balina bu disco light eno nga nina abantu ng'eri abantu baba balabu baba bafuna abantu 18 oba okitegeera. Kati Bible egamba nti tokomanga kwoyo gwe nafukako ki amafuta. Kakati ate entalo zaffe si ffe tuzirwana, Katonda yakola ki yalwana. Tebalina kibayikwasa enkuba yatonye eno n'enkuba n'etonye eri bonga tebaafuna yadde. Oba okitegeera nabagambye eddanze sirina buzibu namukiyenna oko si kujonkera bannange nze ensi enkyaye lwa mazima genjogera. Oba okitegeera buli lw'oyogera amazima manya abantu bagenda kola ki kukyawa naddala abo batayagala ki mazima. Ate Bible eyogera bulungi nti mumanya amazima gali bafuula beki abeddembe. So buli lwenvaayo nenwanirira gospel nze ndi ku mazima. Buli lwenvaayo nenkuba omulanga eri abasumba baffe eri omubiri gwa Kristo nze mbeera ku mazima. Twetaaga obuwagizi bwabwe. Kati banno bino ebibe bino bi agenti bya sitaani byo bibeerawo nga buli kaseera byagala kola ki kunwanyisa. Era buli gwe mulaba nga nnwanyisa, buli gwe mulaba nga awakanya obukulembeze bwange, buli gwe mulaba agamba nti Lanek talina music, gwe manya oyo kibe, manya oyo agenti wa sitaani. Basumba bameka bokalagana nabo? Abasumba wow ddamu ekibuuzo. Basumba bameka bokolagana nabo? Okimanyi nze president w'abayimbi ba gospel oba okimanyi nsiri? President w'abayimbi ba gospel abeera ali in touch na buli musumba mu ggwanga erya Uganda. Buli musumba wano e Uganda amanyi. Yes. Buli church wateekayo tiketi zo? Saateeka tickets ku buli kanisa era nga we mbanyonyodde nti eri yali family and friends concert. Oba okitegeera katuyina concert eya the whole public egenda okujja era wiiki ejja tugenda kuba tu announcing ekifo n'ennaku z'omwezi wali wafunda kati tufunye ekifo ekigazi because tuli bangi. Ekisemberayo ddala nze kunze gye yoyita ebibe biyingi lwabe bamu bagamba omusonyi lwaki okolayo kolabo nabo. Era bwe yakedde ku makya nankubira essimu nze namugambye ku byonna byonkoze teweetonze yadde kwetonda. Nangamba muganda wange President Lanek I am sorry. Era bwe yayogedde ekigambo sorry bannange omuntu aba yeetonze omusonyiwa. Oba okitegeera. So namusonyiye simwinaako ki buzibu bwonna naye ate nga bwe mumanya abantu bakyuka tomanya kati zimanyi.